yaguya sikisoterwa gafe Masaka Mwami Kamadi yantukira nangamba akoledde nnyo ekibiina naye takyayina ntambula talina yadde bajaji nangamba akoleta nangamba yasimiza amagezi genda okukozesa ngenda kwokya emmotoka eno gamba nti n'abannupu bayokeza emmotoka eno oba abeefudisi basooke bakwate Kamadi yennyini. Mwami Kamadi ebigambo ebivaayo. Mwami Kamadi omukulembeze be NRM akwasa abaana ba NUP okusinzira mu gava e Masaka. Ono yayokyezza emmotoka ye wabula bano banne era nga omwami gemutandise naye oyo mukulembeze naye mu NRM era nga mukwano gwe wabula agamba nti polisi temukwata abaana ba NUP. Ono omusajja mukulu batanese ebigambo okutambula nti bano balaka be bayokyezza emmotoka ye wabula ono munywanyi we n'abalala abakulembeze mu NRM mu bitundu bya Masaka bagamba nti Kamadi kennyini emmotoka yagijja oyali yafiira mu mmotoka yali yafa n'okufa ne Kamadi ng'agamba ekibiina tekimusimye bulungi era n'agamba nti ayagalayo emmotoka empya ng'akoze buli kisoboka biremye n'asala kubanga agyokya aguteke ku bannupu basobole okubanga bamugulira emmotoka empya. Agunago mawulire nga kuledde kyankusaba njagala bw'oba olina omuntu we Masaka bw'oba olina omuntu wa NRM owa NUP nga yeekuusa ku Masaka n'abatuuze nawe ayagala okufumanya information kusaba katambi kano sooka okwongera olw'ensonga nti ate ono mukulembeze wo NRM ate nga mukwano gwe agamba nti byonna byonna ebigenda mu maaso Kamadi ayagala kusibisa abaana ba NUP ye afune emmotoka kale wulira ensi wetutuusizza kakati nina abaana b'embalala embalala ebyaliyo ku lunaku lwa NRM we yali kubayo campaign ku bwa president omusajja mukulu ebyaddala abaana bayo tebalekanga ebigambo bye bimu bano bagamba nti abatwalibwa eyo nga bafula abanupu abakulembeze abaweebwa ssente bino byonna waliwo omusumba alabisenga omusumba naye yagamba nti ya preachinga mu ghetto enfaanana ye bwate bwafaanana ono agamba nti ye musumba naye ya preachinga mu ghetto kati asala okubanga abafaanana naye ebigambo byafulumya njagala biwulire kugagamba nti ensi akaseera ke kano bigambo bye nabyo kambikulage mwezi oguwedde nangamba akoledde nnyo ekibiina ngenda kwokya emmotoka eno yabeera suspect asooka kubanga amaloboozi bangi gavaayo nga tagambye nzenzekka agambye abantu bangi emmotoka ye agenda kugyokya namaana agyokya. Nsaba gavumenti ne poliisi nga tebannakwata abantu bannuupu we bagamba nti bayokeza emmotoka eno wano e Masaka nze ndiwo NRM ate ndi ssentebe Mulamba akulembera abantu abayiro 1000 bwe gaba nga amaloboozi nga gafa abakulembeze gavuddeyo nga tuli be NRM. Nsaba poliisi tekwata abaana bannuupu oba abeefudisi oba baaki ne basibira abantu nga bateeka ku fayiro ezitaliiyo nti bayokeze emmotoka ya Kamadi. Eno emmotoka kituufu Kamadi mmotoka ki etaggiriddemu yadde engoye yadde akakutiya yadde ekiwandiiko eky'omuwendo kubanga sinawulira Kamadi nga gandi emmotoka yaggiriddemu ebiwandiiko byange basente zange kitegeeza yeeteeseteese bulungi n'agijja kushera obudde we yali yafiira n'agyetawa ne kijjamu emiwamwami mukalaza ajookere wano n'ate n'agenda ddala ewatali kamera. So nja kusaba gavumenti ensonga zino ezikwatira obugezi akwire Mwami Kamadi nga wanjagira president ne mukyala Nitamongo nisaba mmotoka bemba muwe mmotoka muwe ku mutima gwa kibiino gwaffe gwe NRM ete mwala kuba nti no yayokeze emmotoka yaatu bagenda kutandika okwokya emmotoka zaabwe bajje balimbe nga ati no gavumenti kusaba emmotoka zaffe bazookeza. Agogo ne manyi Kyagulanyi kubesigandiko baziwa kyogereko eri embalala bakulembeze batuvuddemu naye ate abatuuze eggulo baziza olukuŋŋaana lwa Museveni yabadde okugwanya bulungi ne poliisi n'ensomba ne bawera abasuubira emmere teriiyo oyinza oliisa eggwanga abantu baleke bakole beeriise walakyolowooza tujja tuwa emmere tukulonde emmere eba ya lunaku lumu ekkololo nomala emyaka 5 zirimu ennaku mmeka banange nzikiwe n'okukaba amagezi nga amaziga nga bavubuka bannange baganye otegeera kubawonyaawo nti abavubuka be bakyasinza otukusuuza akalulu kano abavubuka ngenda okukeera ku makyanga nga aziruka nyingira owoono nga kino kyalya ssente kikuba essimu bannone okitegeera kyekituluma ekyo ate nga tugenda kuddukaddukamu era buli muntu woolikeera ku dduyiro tibakulya
bulimba tulina okudduka mukko Uganda tasobola terera nga tusirise luliba tusuubiza eryato nti emmere ze yakola ki tulina kwerwanako nga ffe abatuula wano abaana boogenda baleka wano woyonoona nga gwe bakuwadde obukadde 10 n'okola ebyekisiru olumala ozimalawo abaana boogenda baleka mu Uganda kyogereko bagambeko bagiga mu myaka egiddeko gyonna okitegeera bagenda kuwa n'omwana wo bamuwe n'omuzukulu balimuwa muzeeye mwanyi yagitunda omwana yagutunda ebisiyaga yabitunda kyaguganda yakitunda kyogereko okitegeera kati mwamudde wano ne mugamba muze ndeekaana Katonda bawadde n'omukisa okujjoleekaanira wano kuba nange sinzanyumirwa nnyo nange ntya naye nyina obikola olina byogera omulembe gwaffe abaana bagenda tubuuza enkya taata mwakola mutya siyeffe bannayuganda tuli bagwira sawa yaleero omugwira akusinga omugwira akusinga kuba yunivesity ajja mu Uganda ne batwala ku ssente y'omuwi omusolo ne bamuwa gwe n'ogula boda ne bagikwata nga bagalaga okitegeera omukyayina alonda golodi gwe munnayuganda olonda bicupa banaye muzukuke kyogereko omukyayina alonda atya golodi w'eggwanga Uganda ng'ewaabwe bavaayo obutirusukola amazzi kyekyobugagga kyekyayina mabanda okitegeera mwesibye ku busajja obwo obutitizi bubaggwemu tulina okufa nze kati nze nga njogera nga sinnafa protest vote bagambe nga ani alumanyi yeza n'okufa ebirala ssebo gwe kankubuulire wakyagulanya ekitiibwa Saimo kano kasala wakyagulanya ekitiibwa batandikawo Suubi yaleeta wadde kansala nekoma mu kulonda okwo ne batandikawo TJ ne yali vice president bagenda mu campaigningira Mukwaku yali Mawokota kyovula abantu abanenya kyagulanya Mukwaku yali yesimbye wane wansi bana president we yamuyitangako n'agenda e Masaka okunoonyeza owekitiibwa Mpuuga ne batandikawo people's government ne batandikawo red card ne batandikawo PPF Kyagulanyi yajja n'ekintu eki firebase nekwatayo n'ava mu firebase n'atandikawo people power movement nekwatayo n'agamba kati people power movement batugate tulina registered number mawo yatugambanga kati wafune ekibiina nekikwatayo mu ggwanga yonna eri Africa Nuupu yeyina ekibitebe buli region Kanu yatuuka kuva mu bukulembeze ng'ekitebe kiri Nairobi UPC yabeera mu bukulembeze ekitebe kiri wano Kampala Nerira teri kitebe NRM emaze mu bukulembeze emyaka aga teyina wadde kakiriosiki kaayo wadde tenti ezaayo zeriko nti NRM ku kitebe epangisa mpangisa Kyagulanyi najja n'aleeta ababaka 56 gwonyoma Besigye yakomanga kwa 38 I salute you Mr. President gwa munyoma kikyo oyagala mu nsi nawo tunulidde obadde obimanyi naye nga tofunanga abikuggulira oyo kyamunyoma najja mu mbeera gye yajja takolangako mu gavumenti n'afuna obululu obwo bwe yawanguza ne babusala n'akola ekyamagero ekitabangawo nga tebatuwanga ku kifo kya leader of opposition mu Buganda n'akituwa nitulabako ku mmotoka ez'obugombe nga zijja wano erungujja Ogenga Latigo Winnie Kiza omukyalo oyo ani ow'omu Mambuka Betty Awolo Chan Nandala Mafari ayali mu mawulire Wafula Ogutu oli nagamba nti Kyagulanyi tayagala Baganda Niza n'okufa obulwadde kuba n'eddagala tiwali bagambe protest vote agenda kukola atya bw'okuba essasi oba onnyambye muganda wange kubanga masiganda kutambuza kabbo ate bannange munsondere okugulu kwalwala munsondere kuba ku mutima nkwegayiridde bw'oba onooli enkuba kuba ku nno kubanga n'okubeera mu baana bo nga tosobola balabirira era tobataata omukazi era asigala namwandu okitegeera tubegayiridde banaye mukole gye tubagamba tuli bayaye nga bwe mutulaba naye ffe abaliwo abaagaana okulya
ate Kyagulanyi yatuyamba nnyo n'atawangula luli kuba yali agenda kufuga n'empuuga Sseggona Abedi Bwanika yali agenda obawa bwa minisita Ssebbi twabawona kyogereko wakubaonyawo enguzi ne batusiza eggwanga lino ku kisenge ate naawe ne bakusanga ne bakuwa emitwalo 2 era n'olonda agikuwadde emitwalo 2 gikwate tolonda oyo tegenda kwagalamu bugagga bwe kuzzaawo oyo musajja Kasolo w'ekyotera yatunda ekizimba obukadde 3 bukyali wali nabikasa omukazi n'anoobako olwo Kasolo ne yeesimbawo abantu ne bamuwa akalulu n'awangula n'afuna obwa minisita yabissaawo dda naye nakati era akyayagala obukulembeze yali ebisanja ebi 2 naye era nakati gyali ali era atoba n'abaana abato bafutu soja ba Western Uganda nti bakyuse ni bagenda mu NRM gukimanyiko oba okyogereko ekintu ekyo si kituufu. First of all Honorable Peter Mpaka yabadde candidate wa Nuupu yakyuse ng'ava mu Nuupu ng'adda mu NRM naye ng'omulimu gwa Mpaka gwakola nga musumba. So kati ffe twagenza okulaba kuba ffe tuludde mu fraternity y'abafuuti soja wano mu Mbarara era nga bw'owulidde nze chairperson w'abafuuti soja ku group emu mu Mbarara noti bonna naye ku group emu mu Mbarara abantu abo be yalese mu kamera era na parading amaso ga Museveni abantu abo tetubamanyi mu bafuuti soja tetubamanyi era yagenze nakwata abantu ba bulijjo abantu bayaje mu kyakiye nga bwe mbagambye n'abatwala n'abaparading amaso ga Museveni n'amugamba sebo tukuletedde bafuuti soja naye bafuuti soja ab'Embarara bakyaliwo nnyo era gwe kankubulire gwe abadde togwamu maanyi bano bakyali gumite era gurupu yonna ekyaliwo era nga bwe mulaba kooti yonna ejjudde lw'abaana abo be baasibye bano bonna abajjudde wano bafuuti soja so oli tabalimbalimba tabakanga tabalimba nti yaze ne bafuuti soja oba bafuuti soja bakyuse. No, the revolution is still going on era abalwanyi bakyaliwo. So nsaba ampwide Kamadi ng'agati Moroke ne badde tambula ebbendobendo ly'e Masaka ngeno y'obulwa president era Moroke badde siba kushera obuddu nga tesobola kutambula kuva kushera obuddu etuuka ekyabakuza oŋŋamba nti badde tambula kuleta Masaka. Nsaba poliisi bakwate ensonga zino n'obwegendereza Kamadi bwe tuba twamuwa amagezi gavumenti ejja kuupa emmotoka namuwa amagezi ne mugamba Kamadi guno gwe mukisa okusoose mu famire yewammwe oba ne maka gewammwe oba mu famire yo n'ogula ku mmotoka tosobola kudira kino kirabo kya Katonda kyakuwadde obeere ng'okimalawo. Kamadi n'akwata emmotoka ye n'agyokya. Nsaba poliisi ya Uganda ne gavumenti ya Uganda ensonga zino zikwate n'obwegendereza bwe bagamba nti Tumanye